Omupiira gwa Manchester United kw'ossa ne Tottenham, King Saha agulabidde live wali munangate mu London eside eno bye ngenda okubeera nga nkutuusaakoko mu maaso awo, kw'ossa ate omuyimbi munangate Pallaso kye yeekola munnange e Germany kikambwe eside eno, ate nga Alien Skin munnange ayigumizza ekifo wabadde munnangate ku laale emu eya NRM ku performance gy'akoze munnangate bye ngenda okubeera nga nkutuusaakoko mu maaso awo. Kakasa nti vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bampita Jaminati, nsinzira ku Jaminati Yugi eside awo. Kakati nno munnange kansooke nkutegeeze nti nno King Saha omanyi yabadde munnangate ne show wali e London, era nga munnange omupiira guno ogwa Manchester United kw'ossa ne Tottenham agulabidde munnangate live abadde ku Tottenham Stadium nga boogezako okulaba. Reporting live at the Tottenham Stadium. Bomba Cloud, yes or no? Yoyo nno munnangate omuyimbi King Saha. By the way, simanyi engeri gye gwaweddemu eside awo kubanga gwagenza okuggwa nga siri active bulungi nnyo. Ku side y'emu nga nkongeddeyoko Pallaso ali Germany, wabula abadde munnangate ne message gy'abadde akakasa. Yes, what's up, Uganda? As you can see, I'm live in Munich, Germany. Yes, thank you to Hayes Recruitment. Hayes Recruitment. What? Why don't I get it? Let that like 5 minutes of one on time. Nga boogezako okulaba abadde mu kutambulatambula mu kaawo n'abadde ku kamera nga boogezako okulaba akatambi ako. Kaakati nno ye kampuni munnangate gye yeesiga muganda wange ye yamutambuzizza munnangate okumujja e Uganda okutuuka munnangate wali e Germany. Bw'atyo nga bw'owulidde munnangate bw'abadde akakasa mu katambi ako. Ku side y'emu nga nkongeddeyoko Alien Skin abaddeko ku laale emu eya NRM nga boogezako okulaba. Asanyusizzaamu munnangate naye bafaanizi be nga boogezako okulaba banyumiddwa nnyo mu katambi. Akabadde kakutte munnangate etabbu ku mukutu ogwa TikTok. Ye muyimbi nno munnangate Alien. Bwe nti nno munnangate bwe nkoze ku zi updates zino